Chenda munana katonyeza musanvu era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yeta wanika mukwana balunje onakulalo tuli no muwanguzi wa fe ayitibwa Mwami Kalule Isaac Williams gwe tuli naye era nga tuyingidde mu sawa ya fe eyekinyusi ekyobujulizi ne mudakika eno katuyongere maaso no muwanguzi wa fe tuli ku sawa ya fe eyekinyusi ne kyatulese olunaku lwaleero mukulu Isaac wanyi mama emyaka gitambudde oyingidde mutuno gye bakikutulira yenjogera yeeyo mzee lunaku olukolo njije yabuulira okusumululwa mu ddogo tiwatuukira na mbapya ndowooza saagendayo baba bayita ne maamira akatebe anti mzee omuyi yaŋŋambye musumba to niŋŋamba wano sivaawo kabuliye nga mulabako nabuulira nabuulira okusumulwa mu ddogo kati bwe yabuulira nasula wano koolo yabuulira nendoota ekirooto nga ndi waffe mu bitooke nga nfuumuka 10 nga ndi bukunyanga we nazaalibwa kirooto nti nyumizaako mukwano gwange ku makya nemugamba ebya visa naweddemu amaanyi nebadde maanyi ndowooza ngenda gifuna leero naye naloose ekirooto nga ndi mu bitooke nziruka ndi bwereere n'agamba kati tuula nemugamba kinasooka n'agamba tuula awo wakitegeera amakulu gaakyo ate nga ngamanyi kati awo netufunayo bano abavuunuza abamangu mangu abatali basumba webali bakubeerawo kumpi abo bwetutawaana tambula bbiri ngaomugambo wamaze n'ekirooto kyange nagamba kirooto nga kimunyonyoramu awo yangamba kyo kitambo kya busezi nengamba kitambo kya busezi kivaawa ekinuma kati ne bayitako olunaku nensiibawo ne bagamba mugende mu bapya nengamba ndowooza leero kangendeko eno mu bapya ne batusunsula enjiri era ekyo bwe nagwawo nendoota ekirooto kyekimu oli wammwe mu bitooke ndi wammwe mu bitooke nziruka omukazi omukadde wansekerera nengamba era visa kambiveeko awo nenziyawo newaka ovaawo lwa birooto ebyo bikwesibyeko ebirooto ebineesibyeko obusibe baali tebabukusomeseza emmanga eyo baali babusomeseza nnyo nga omuntu olina intention yo ebiseera ebisinga tosaayo nnyuki mwoyo neŋŋamba ndowooza nze yagudde mu wesitalina kubeera nze yagudde mu kinju ekikyamu nenzirayo waka nengendangako eginasabiranga naye nga mpula sikyakiwulira ekyeyo noo newaviza takyankubira mukwano gwange nagamba togwamu maanyi kati kyo kyoba tukola tulumbenga misana ku kyaki era gye bakikutulire nanga kati awo kyewatuloose wona akikutula ojja kgenda nempulya nga gaddamu netukomawo wano tusomesa ddogo busamize kati ewaakona ku busamize koolo oba musumba kingi yabuulira n'abuulira ku busamize neerinnya akagere we nali ntudde nenzijukira ewaka nga naabangayo ebintu amasabo ebibbo endeku ensuwa biki n'abuulira n'agamba emwammwe nga mwasamira tewaliwo oyinza kulaga neyakusuubiza akwegaana neŋamba kati naya baasi naye bakuwa solution engeri y'okuva mu ndagaano ezo akakapaati tewakalinda nga kawulira solution koolo musumba mwanjo yabuulira yatuwa solution n'atubuulira deliverance era n'abuulira nnyo alina ekyawonebwa kyeyatusomera
ekiri mu kyamateeka sura 18 ndozo nyolo 10 wetugendera okwenenyawo awo ebyobusamize naye tunyonyola bulungi nnyo kusamira emizimu obufumu amalogo ate ngewaffe natunakula wali nga ndaba eryeddogo linyooka emindi zinyooka tonsobola nze nkusobola tonsobola ng'abantu bewera misana tuku tunalaba asinga eyalisimba neyalinogako kyaggwa yabanaye fe twakula tulaba ebintu wakulirawa kyaggwawo ekyaggwe kalaako kyaggwe eyalisimba neyalinogako fe jjajja nzijukira jjajja wange yali yantungira lirizi namuzisa nga ye yaŋŋamba eyo lirizi namuzisa ng'ekola etya ku kyalo tekwaliko baana basoma akuba balina ebyo okugamba ku kyalo kyaffe abaana betwasoma naba bonna benzijukira bakoma mu P6 twalinga abaana 10+ twaliyo abaana 2 abasoma nebamalako senior 6 elwe jjajja irizi gye yakutungira eyo wagisibanga wa yegisibanga mu kiwato wasoma nayo nga nsoma nayo mpaka ku myaka ejo 2 ng'oli nayo nga njiina bwe weeyambulanga ku ssomero gyeyambula ogikwezi nze nga ngamba tugyeyambulangamu ogyeyambula ogikweka nomwana ogizaamu eyo irizi namuzisa era mu kumalako okusoma namalako omwana omwe okusoma ku kyalo abaana bonna bw'olokoka irizi y'ogiteekawa kati awo natuukanuuza mu senior 6 nga omanyawo omuntu oba oyingiddemu oba steboni nengamba owaya kibi kigwana wala kangyeyambula ekinajja kakijje wagisuuliraawo negisuuliraawo kibi kigwana wala nengyeyambula kati ebasomesa wano omusumba nasomesa kyamateeka 18 obufumu obusamize ekyo byonna ebiremesa omukisa family neva mu mikono gya Katonda negwa mu mikono gya sitaani naye mpulira tonzikiriza n'enkisomako katono kisomemu ekyamateeka 18:10 tiwalabikanga gy'oli muntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we newankubadde akola ebyobufumu newankubadde alaguza ebire newankubadde omulogo newankubadde omuganga newankubadde omusawo newankubadde asamira omuzimu newankubadde mmandwa newankubadde abuuza abafu kubanga buli akola ebyo wa muzizo eri Mukama era olw'emizizo egyo Mukama Katonda we kyava abagoba mu maaso ge. Awo weyamaliriza awo n'agamba Mukama Katonda kyava abagoba mu maaso ge. Ningabe no family yaffe Mukama agigoba dandowooza. Eba yagobebwa family nyingi. Ningamba zagogebwa lwebyo. Ninga kati bituuse. Wano sikyavuddewo. Kanirwaneko. Kenakutula kino. Nja kufuna visa. Nyenyeji nga yinja n'okukola ki? Okugenda. Naye oyali asomesa onatandika okusaba. Oyasaba we nalindi. Nempulira ekintu ekyambuutikira. Nga zinga nga tanyiza tani nga mutwalo mulamba nga guntudde ku bulago wano ku nsingo awulira obuzitaawo obuzito nine mpulira nga kintampola naye mu maanyi yingidde mu kusaba olwo ekya visa okitunuuliddeko nnyo oba okyaso otegedde obusibe mbutegedde nyengera kali kakyaliyo ngamba buno kujja vaawo nja kugenda nze nga nina okukkiriza kati awo neneeyongera okusaba naye nelukyalomu awo ntutte ebbanga ndi mu bapya mwaka guweze bapya mazeeyo omwaka 2014 nengamba nekange nembuze ku Mukama kyekiŋŋaanya okukola ki okugenda
olwo Katonda ateeka okuba ng'omutegedde ngenda ntegeera mpulira abantu babuuza Mukama bawa obujulizi mu bapya manye no mu kyaki nabuuza Mukama nangamba nkole bwenki nengamba yi ndoza Mukama gyali kaneka ngende mubuuzeeko nange neswamu ogwa nagamba paide nayogera nabwogezi kwolwo lunaku nengamba ne Mukama lwaki tojja nondaga ekintu nze ekyandipa mu mbeera eno kiki byengezaako twakikola ki kitambula mangu nnyo olweggulo nempumulamu nenzamu nota ekyoto kyekimu ekyo ku luno nakitegeera nga ndi mu bitooke nga neeyambudde nga nziruka era omukazi omukadde we najja nansekerera n'agamba tunaabalaba mu kirooto kati nengamba ngafuna omusumba ansabireko ku kintu kino nemunnyonnyola naŋŋamba ekyo kitambo kya busezi kiri wammwe ne mugambe wa naŋŋamba ekyo kitambo kyoloota ekyo ekyobusezi ekyo kiri wammwe mu famire neŋŋamba kitambo kibeera mu famire ne mugwako kyemukwatako neŋŋamba nensooka nempakanamu kati we nawakana nansabira neŋŋenda nali neebase nenkulabira kuyansabira tagali ejjetya Mukama nandaga nga yebansuula mu myezi 9 awo jjajjayo nankwata n'aleeta ekintu waliwo olulagala luno lwebasala mu bitooke empombo mwalimu n'emidonoza gye yanoga kati ndoza nga nyingiza mu famire entuufu akwalula anjalula nendaba nga naaza mu kirooto mannange Mukama olina amaanyi nendaba nga ekintu ekyo nekifunirawo obuyinza ndoza nenyingira mu kyo mwennyini kyova okirootera mu bitooke ekintu ekyo ekitambo nekiyingirira ddala wali tomegeta kumannyo mu buto kutambula ng'otambula oyogera kati kikyamanyi sooka okiveeko njagala kikuddire bulungi ati ekintu ekyo Mukama wakibikkula nemanya nti kitambo nenzijukira jjajja wange oyo nga taggala njuuye yagamba tebamuppa ziza okubeera nga ssaawa 2 najjukiranga bulungi era Mukama nanzizangayo nga neebase oba twasulanga naye mu nju nga twebase nye nga ennyumba nzigule ekiro era nendaba nga nva mu nju lusi nemulaba nga ava mu nju nayambala ebitooke nabulawo mu kirooto ogenda olaba nga weebase olaba ensisa ey'amaanyi ku luggi ogulaba nga omuntu apiyalinga ng'ojulyoka lweggalawo naye olwokuba oba okyali bisebisinga oba okyali muto tobitwalanga ekikulu ate onaabigamba ani onaabigamba jjajjaawo nze nga sibimugamba netata nga sibimugamba kati bwe natandika okweraba nga nziruka mu bitooke ng'ate neeyambudde n'engoye ekintu nekinfuukira ekintu nga buli wensaba kyendoota bwe mba sirose kyo nendoota kawuula nga nkozesa kyali adda n'obufumbo kyali adda kati emba nga sirose oluusi ekyo nga ndoota omusajja ng'alina akagaali kamaanyi ga kifuba nga nvuga 10 struggling life ng'era ntwala mu bitooke nye nga neraba ku kagaali nga sambadde engoye kati nga wakuba mu kinyanga mugamba ssebo nfa kati bayyamu omuntu gwavuga akagaali nga tayambadde engoye abeera atya ate otudde kakaliya
empewo ye nyingi. N'ekintu nekinfuukira ekintu nensaba nenyenya ku nsozi nensaba nenyenya ku nsozi. Ati Mukama lwali olwo omusumba Tom n'aleeta enjiri n'agamba okusumulwa mu bitambo tandika okukisomesa enkola yaakyo okumeketa amanyi okulya ennyo okufukafuka obubonero bwakyo abujjayo. In fact ekitambo kyekintu ekisinga okubeera ekikyafu ennyo. Nze nabeeranga oluusi mu takisi nga tugenda wala ogenda okwekakana nga omusugu kuyiseemu mu mpale mu takisi. Abamu basesema busesemi nogamba nengenda kuswalira mu takisi omuntu omukulu nafuka mu takisi anga omusugu kuyiseemu mangu nnyo obongotamu katono nnyo nobanga ayayo akabooti ogenda ojja booti nga fusedde mu ngwe. Naye ku kitanda tiwafukanga ku buliri? Ate ku kitanda nafukanga nnyo. Ne walinga okuza era ng'ofuka? Ne mu kisulo. Ne ku myaka 24? Ne ku myaka nze okufuka ndowooza nakuleka nga mpeza myaka 26 okufukafuka. Bakebera tolina sukaali? Toyina kyoyina. Nenga kyapeninga? Katonda alina amaanyi, tumukubireko engalo n'akaluulu. Kitiibwa kiba kya Mukama. Ekintu nekinfukira ekintu nengamba nenkoze ntya akisomesezza akisunsudde nengamba ndozayo kijja kugenda. Kati we yasomesa nendoota ekirooteera nga ndi mu nnyumba omwo naye nga waliwo amaanyi ag'enjawulo nga waliwo ansika nfulumye naye nga waliwo amaanyi ag'enjawulo agaagala okulemezaamu. Naye ng'era omuntu ansikanga ndaba ndi bwereere nga kiri ekintu eky'obusezi kirinanga ekyali kyammamira. Omanyi ebintu ebimu wano tosobola bigamba muntu. N'omukazi wange tabimanyi. Ekyo ekitambo eky'obusezi nalwanagana nakyo nga tonatuuka ku level yakulya. Nze ebyokulya nabyo si byemusirya. Naye nga ndoota nzuuka 10 nga ndi bukunya. Kati nga mbeera wano ku kyaki basomesezza nengamba nozayo tukikubye tukimaze amaanyi ogenda okugwawo ngaera olwota oli mu bitooke. Ngera omukazi we waseka ajjajja wange nagamba ekyajjirangira mu jjajjawo ng'agamba tunaabalaba. Naye yali yafa yali akyali? Gyali mulamu. Mukadde naye toyinza mulaba emisana mulaba nga mukadde naye ekiro yegolola afuuka muvubuka. Ye tatambula nnyo abayo awakaawe naye nga ekintu kiri mu famire ate nga obulago bungi. Famire ezimu tukyogera nnyo ezimu bakisiiga akazigo ne bakiyita kinene tebakijjaayo. Eri waka nga bagiyita mmando ya kinene nyumba babeeraawo. Bagiyita nnyumba yaki? Mmando ya kinene nyumba. Bagiyita mmandwa ya kinene. Nga bagisimira n'ekinnya. Ne bwe mba musamira tebakyogera nti bannange famire erina ekitambo balina erinnya mmandwa ya kinene nyumba. Era nekyogerako bakukyawa. Kati njajja n'abiwulira agakayiwulira oyo byaliko. Naye tawulira kati. Awulira lwaki tawulira? Bawulira. Mukama najja n'aŋŋamba nti kati teri kwebaka. Kyapeninga ku ssaawa 9, 10, 8, 9 awo. Mukama n'aŋŋamba teri kwebaka mwaka mulamba. Kiseera kyakusaba kuva mu kyaki kuyingira parking paka ku makya. Omusingi gwakyo obusibe businziira. Nenvanga mu kyaki bamala ku 8 paka 12 ne mu parking. Kati netandika okufuna ebirooto nga nziruka mu bitooke kakati
nga waliwo omuntu angoba naye nga simukola ki nga simulaba nziruka naye nga waliwo omuntu angoba 10 nga sikola ki tomulaba nengamba nekiki nenyongera essaala olwo deliverance eyingiddemu instructions ekyo kikulu nnyo mulokola awulira mukama nangamba kati tusiibe tusiibe ennaku 14 tuziyingiramu nensiiba bamala zirangirira wano baggoza erangirira ne katonda wo mukama yangamba nga nakusiiba naku 14 bano nga balangirira ebisiiba era nga bibeerawo naye nga nabyo mbisiiba naye nga nange nekyange kyenkola ki kyenyingiramu nenenfaafagana n'omulala kati ennaku ezo 14 we nali nzimaliriza ne balangirira wano ennaku 3 za Julayi siyinza kuzeerabira ezo musumba tomu yazirangirira 3 Julayi nengamba ne mukama nakava mu 14 zino kanzireke mukama nangamba zisiibe aliwo ebitasobola kuvaawo nenyingira 3 dry twali tuvuddemu bwenti lwayinga lwaira lwa ku Sande nebase nenjoka ndoota ekirooto kati mu bitooke ekintu ekyangobanga nendoota nga nzakikola ki nzakigoba nyenga era sikiraba nga ngoba empewo neyinga edduka neyeweta nedduka neyota nebulawo neyingira mu kasaka nyawo ekyanyamba wendoteeka kibibirooto nga nenda okulaba nga nze nyambadde engoye amina deliverance jampola kati omukazi simulaba neneyongera okusaba seebaka buli ssaawa 9 abala we bebakira mbeera mu parking jukira naawe era kigolokoka kyagolokokanga 9 kyansanga nga nange ndaba kati awo nenyingira mu ssaala nendoota ekirooto olwaddako nga ngoba empewo eyo nefuuka omuntu nga wa bbulaaka n'abulawo nembanga mukwata nava mu ngalo zange n'abulawo naye nga mpulira omuntu nga ŋŋamba singa ofuna amaanyi n'ogoba empewo eyo n'ogikwata n'olwanagana nayo ojja kugiwangula naye mu mpewo eyo wenalootanga omuntu oyo nnyo oba omulaba oba omutaba oti n'olengera omusota nagwo nga gumuliko n'omuta mu ntiisa nga tosobola kumutuga kubanga omusota gwalinanga entiisa kati lumu nali neebase nendoota ate ekirooto nga kuba omusota ogwo mukama yampa ekyawandiikibwa kyali mu Yeremiya sura 23 olwa 29 nangamba nze mbazi yange yasaayasa bazi yange erwana nenkisabiramu nekuba abeerawo ebintu ebirwawo okukutuka naye nga ogenda with instructions nendoota omusota ogwo nga ngukoze eki gwambudde nengutemako omutwe Yeremiya 23:29 gwembazi ya mukama ekigambo kyange kifaanana muliro bw'ayogera mukama era tekifaanana nnyonda eyasaayasa olwazi era awo mukama yampayo n'ekyandika kyeyampa nga nakyo kiri mu Zabbuli 10:16 olunyiri olwokusatu nga mbisabiramu faafagana nambeera kubanga mukulu Isaac kankukomyewo mu ddakiika ntono ate wakati mu kinyusi kyaffe ekyessa ekyobujulizi buno nga tutunulira obulamu bwa Isaac wakati ng'alwana obulamu obw'omubiri bwali butya katukome mu ddakiika ntono tovaako